Abakozi n'ababadde bakedde ku gyabwe be balabye omulambo ogubadde gulengejja ku muti mu kibangirizi kya Golf Course mu Kampala. Tetumanyi we bamutadde obuteesi abo bamutuze tetumanyi. Kubye wala okusanga omuntu waneeno okugoofu ng'afiiridde wano. Oluvannyuma poliisi ezze bukubirire okuguggyawo. Tetumusanzeeko nkwagulo zonna oba kuba nti no yakubiddwa okuggyako ebisago bye tusanze mu Bulago bitulooza byaleeteddwa muguwa era omuguwa gusangiddwa nga mupya. Mulambo gwo guggiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago gye guli ng'abakugu bajja gwekebejje batubuulire oba kituufu ebikolwa bino ye yabyetuusizzaako. Okusinziira kwa myuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire ategeezezza ng'ono bwasangiddwa n'ebimwogerako omuli endagamuntu, kkaadi y'omulimu n'essimu. Ng'era ng'amannya ge ye Bakole Simon alina emyaka 47 ng'abadde akolera wano okusinziira ku kkaadi gye tusanzeemu ey'omulimu e Nakasero mu Katale. Era abadde akola nga betuyita ba market vendor. Luke ategeezezza nti bino babikozesezza okukwatagana n'abooluganda lwa Simon Bakole. Tukubye ennamba ezimu ezirimu ne tugwa ku bamumanyi ne tubategeeza ku muntu waabwe nga wamaze okufa, so bajja kujja batunnyonnyola ebisingako mu kaweefuwe w'okumanya ekyamutuuseeko na lwaki kyamutuuseeko. Bwe weekenneenya ekifo kino olw'emiti egyetooloddewo kyanguyira omuntu okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga tewali amulaba. Kamera eziri ku kkubo eziriraanyeewo we zitunudde kiba kizibu okulaba ekifa mu kifo kino. Wadde nga kifo ekiriiko obukuumi bwakyo waliwo obukubo obukozesebwa abayise nga tewali abakuba ku mukono. Abayise batubuulidde ensonga lwaki bettanirawo. Erino ekkubo lituyambako okutuuka amangu gye tuba tugenze kuba ebiseera ebisinga tetubeera na ssente kulinya boda oba taxi, tukakozesa mu shortcut kati nga nvudde Nakawa ngenda wano ku roundabout ye Mulago wempita wano tuuka mangu. N'obulabe bwakyo babumanyi. Bategeera wano abantu ekiro naye nga bw'obanga oyiseewo bubi bakusika ne bakuggyako ebibyo ne bakolako n'emikolo ne badduka. Ate bwe bakkirira eno deep tosobola na bagoberera. Naye kati okujja n'ogaa nti kambeere wano essaawa ez'ekiro sisobola kuwa magezi. Olw'embeera y'okwerinda ate muno eno Kampala mu kifo nga kino ekitaliimu maduuka sayidi ne sayidi nga waliwo emiti gyokka bazanyirawo, siri mumativu nakuyitawo kiro kulwa security. N'abamu ku bakozi ba wano abatayagadde kulabikira ku kamera zaffe batutegeezezza nti ekyokusanga emirambo wano kyafuuka kya bulijjo. Poliisi etunnyonnyodde ku nteekateeka yaayo ey'obukuumi ku kifo kino. Kifo ekyo tetukimanyi nnyo ng'abantu kye batera okukozesa okuyitamu, wabula yo nga Golf Course erina obukuumi obwayo ng'ekifo. Ffe nga poliisi tera okukuuma amakubo agali gazetted ag'abantu aba bulijjo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.